Mbalamusiza kansubire nti struggle mutandise okugiwulira. Baganda bange, okusooka njagala okubategeeza President asiiba buli lunaku atugamba nti ekintu kye tulimu ky'amaanyi. President buli lunaku His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu mulaba statement zaakola n'abamu kuba member of parliament n'abamu kufa abavaayo ku media ne tubagamba bannange obuyinza bwe tugamba nti twagala oba obuyinza bwe twagala okutwala abantu ababulina baakola ebikolobero era bali willing okutukolako ebikolobero. Wamukitegeera abantu abatwala obuyinza obwo oba abantu abalina obuyinza sofa batukozeeko ebikolobero ebyakabi. Ebikolobero bingi bassa abaana baffe basodomayizinze abaana baffe bakoze buli kimu. Kati nze Nuuwa Mutwe Edi Mutwe Akireewo Gaddafi n'abalala bonna be balina mu custody. I was expecting it. Era njagala okubakakasa mu expecting n'ebirala ebigenda okusukka wano. Nze Rakyovola basijja kugamba muhoozo ba Museveni nti free Edi Mutwe. Nedda, I was expecting this. Siyinza kulya mmere n'enjokya oba siyinza kubanga nyina ekintu nengamba bannange emmere enjokeza nga ate njibulidde nti eyokya. Bannange abantu betugenda okujjako obuyinza okusooka abantu tebategeera okusooka abantu mulaba kibazizza ensi yaffe mabega. So we have to be very careful. Mumanye ekintu kye tulimu kikyamu, ekintu kye tulimu kizibu. Bannange mulekeraawo okukaaba. Bino byonna tubi expectinga ate wakyaliyo ebirala ebijja ebisinga ne wano. Ntegezeddwako nti muganda wange Nuuwa Mutwe muyinza obutamulaba. Muganda wange Nuuwa Mutwe baamuyisizza bubi nnyo kubanga Edi Mutwe we yamukwata muhoozi n'awandiika nti ali mu underground musimanya mu basement ye. Ekintu ekyo n'amagye n'amagye waliyo baganda baffe abali mu security nabo baraisinga amalowoozi gaabwe because Edi Mutwe yali tasobola na kufumita muntu kakwaso. Kati Nuuwa Mutwe muyinza obutamulabako era naye ntegezeddwako yayisiddwa bubi nnyo. Naye Nuuwa Mutwe Allah bw'aba bw'ato bwe yasazeewo ahlan wa sahala. Nuuwa Mutwe tunaakusisinkana bw'oba okyali mulamu amiina. So baganda bange buli nnaku mumanye this is the struggle we are in. Tetuli mweno struggle ey'okuva wano mbu simanya tukole ki. Nedda, nze kojja omugezi sikyasobola kutujja Uganda. Mukimanyi temulowooza nti siina ssente zisobola kundeeta Uganda. Lumbuye takyasobola kujja Uganda. Baganda baffe bangi nnyo tebakyasobola kujja Uganda because twatalaafiya. Kati nammwe bafuutu soja abali eyo sibasigamu katengo. Nammwe abantu abali mu kunkyukakyuka mwenna mukimanye ekintu kye tulimu nti kya ddala. Bannanga abantu betwagala okujjako obuyinza olaba bettane bokka na bokka. Olaba bakwata afande Ronda Nyakayirima mu Nyalwanda munnaabwe ne bamukuba amasasi. How about you? Kakati bino bibabalimba mbu struggle ye gye tulimu eno struggle gye tulimu si ya kubeera ku media kukuba poko. Struggle gye tulimu okufa. Tulimu okuwona. Kubanga ekintu kye twagala bannange abasajja bakiinvestingamu a lot of money. Damuli oyo gwe mulaba atambudde ziggeto investinze a lot of money. Kakati temubasuubira nti nabo bayinza okukkiriza mbu tubatwaleko Uganda just like that bagituwe just like that. Nedda basebo ne banyabo. Kwa kitegeera temuki expecting ekyo.
So baganda bange mubere prepared. Oba oli Dubai, oba oli mu Middle East ng'okola video, oba oli luddawa kati batandise okubeera nga batagetinga ffe abali ku media. Sama Uganda webereremu, abaana ba Ghetto TV mwebereremu, mwe bafutu soja mabwa Bobby Giant, Bashirafu Security, bajamu Rashid Gundi, Bambogo, mwenna mwebereremu. Mmanyi bannange ekintu kye tulimu. Kintu ate muhozi wona atupushinga ennyo. Muhozi wona atupushinga ennyo. Oyinza okubanga bino nze mbadde mbi expectinga nga mu gw'omunaana awo. Naye bwe bituuse kati ne mubireeta kati. Bannange muve mu by'okuzannya. Eno struggle gye tulimu ya ddala. Bannange muve mu by'okuzannya. Bwe baba bakututte bannange ate tulekeraawo mbu free gundi. Abantu be tugamba free gundi batusekerera nabo sekerezi. Abo abaana tulina okubanonayo nalo. So baganda bange byebyo.